Egye Lya Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine lyasuubiza nti guno gwe mwaka ogutwala General Kaguta Museveni era ng'ennaku z'omwezi 8 lwe lunaku mulindwa bannayuganda bonna lwe balindiridde okulaba nti nno wabeerawo okwekalakaasa ku lusinzigu. Bingi bizze bikolebwa okulaba nga bawugula bannayuganda bajja ku mulamwa omukulu ogw'okutwala General Kaguta Museveni naye nno Egye Lya President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine lifunvubidde ate kati lisituse luno ligamba tewali kuwa General Museveni waazi yonna tewali kuleka General Museveni mweye Ntebe kubanga si ye ate nga n'ebikolero byakoze bimala. Tukooye okuba nti n'abantu baffe bafiira obwemage, tukooye okuba nti Abannayuganda nga baziikibwa awatali musango, tukooye okuba nga Bannayuganda bonaabona tewali ddembe, obululu bubbibwa, tewali demokulasiya ng'era Bannayuganda babonaabonera mu nsi yaabwe nga babba endeku. N'olwekyo tulina okwekemba tufune obukulembeze obujja era nga kino tulina okukyekolera ffe ffennyini. Kati Egye Lya President Kyagulanyi litandise kaweefube omukambwe ontagenda kuleka General Museveni waggulu. Kale katumale okufunaba ebigambo bino akatambi kano tuketegereze bulungi tukawulirize bulungi ogenda okumanya nti kati essaawa General Museveni atulabyeko nnyo. They are individuals who makes the party. They are individual Kyagulanyi Robert Ssentamu ne yeewaayo NUP twandibadde tukola ki? So kubeera ne ba individuals ab'ensonga ne tubaagala basobola otuzimba ffenna ne tukoka ki? Kitegereka. Then ekirala National Unity Platform is a political organization. Political organization yonna weeri obuvunaanyizibwa bwayo objective namba emu okutwala ki? Kibiina mu maaso nga bakitwalawa bukulembeze leadership kutwala buki? Bukulembeze. Temusobola kutwala bukulembeze okuggyako nga mulina abaki? Abakulembeze. Kitegereka. So bwe tuba tukola emirimu gy'ekibiina okuteekateeka abakulembeze kiwazibwa. Twala omukisa guno okwebaza kansala Katabirwa Yusuf sookera ddala nga sinatuuka mu kumwebaza kuliko sebo okwebaza contribution mu kisaawe ky'ebyenjigiriza. Katabira alabika muvubuka muto naye okubeera ne project efaanaganako bweti tubeera kukola ki? Mwebaza kubeera nga yasalawo investment ng'eno agisa mu kisaawe then nebaza mukyala Grace Nalumega. Grace ono tuliko okufaanagana bweguti gwe tuliko twaguliko era kaye yazikula nze Maxensia ne Comrade Kalega Vincent nate tewali ne tugenda era kaye ne tukola omulimu okufaanaganako bwe tukola ki? So nkwebaza webale tafaali ly'ogatta ku kibiina. Then ntwala omukisa guno okwebaza buli ayitibwa foot soldier. Buli ayitibwa foot soldier. National Unity Platform mwe mugifudde kyeri. National Unity Platform amaanyi gaayo galimu ba foot soldiers. You know, National Unity Platform is a revolutionary party. Revolutionary party kiva mu kigambo revolution. Revolution ndoza buli omwa zali revolution so atinyonyola tya mu lulimi lwako okwenyula
It is a revolutionary party. Any revolution where a no one enact to a formidable force. Formidable what? Force. But 7 we were in NRA. Now you are the revolutionary army or movement. But in a formidable force, they are one in the bank. Revolutionary party, NUB, but revolutionary, so one revolutionary force, the Kulina. See, I give it. Yaba food soldier. Nga principle de Kulina, Mukambula. Our guiding principle that causes non-violence struggle. Principle is okay, Gamba. Start from where you are. Stand in our quality. Use what you have. Because this is your quality. And never give up. And that was quality. About national unity platform gave them people power. Now again, a Mutimbagano. Now where is a message? Negative revolutionary. When Oklahoma and our diaspora could de, when Oklahoma and our Indian could de, and that's how national unity platform where you say a massive what? A massive party. See what we then. Two women of Java, the singer the moon Zam 7 again as almost. Boita, oh, single, that they go. I was Ambala Semagada. Semagado, Sanga, Tambra, Mukawawa, Wizo Closer, I did not see freedom. Again, a moon, now you're a man. Gayamba zomuntu ate n'abagira byeko nabo ne bawuliranga bazzeemu nti amaanyi kyova olaba bw'okiraba ng'ekyambalo just naye bo bali abatutuddeko etwanagana nabo bwe bagiraba bajjayo nkebete si bwe guli bo balaba omusinga ogubakoze ki ogubatunuliziddwamu so nebaza abafoot soldier mwenna abagumidde ebiseera byonna okubeera nga musobola okussaako fulweno bereeti ne mugissa ku mutwe ne mutambula ne bw'obanga mu mwezi ogissaako ssaawa emu nga n'essaawa eyo ya bitundutundu ng'ogitematema nga bw'oba ojja mu miitingi ng'eno ogireetera mu nsawo bw'otuuka mu miitingi n'okola ki n'ogissaamu at least kamera ng'eyo tutunuddemu ejja gituusa gyotakoze ki gyotatuuse buli anaagira abakobaati ajja kuwulira ng'amaanyi gakoze ki nga gamuzzeemu. Nze nno Buwembo Habibu siri mukadde nnyo mu kibiina kya National Unity Platform. Omwaka mu kibiina kya National Unity Platform ngenda kuweza January tulimu ennaku z'omwezi 15 15 olwengenda okweza omwaka tubeera nga tukyali mu lutalo ebiseera by'okujaganya bibeera biki tono so tujja gigatta emikolo gyonna nga tumaze okwambala ki kati mu kaseera kati kikyembadde ntegeeza gwe nali eri gye nali mu FDC nze buli lwe natambulanga nesanga omwana wa Tunuuku ng'ataddeko bereeti eno ng'akulira amasanyalaze gankuba gwawuliddewo kati gino byogera out of experience ng'owulira amasanyalaze gakuba akole ki ayitewo. So there are so many people outside there abakulaba ng'oyambadde bereeti eno ne bawulira amasanyalaze nga gakola ki gabayitamu kitegereka. N'olw'ensonga eyo omulimu ogwo gukoleddwa okusingira ddala bafoot soldier. Ekyokubiri oba ekyokusatu
njagala bategeeza nga bwe twogedde ku revolutionary forces ziri non-violence nti eziri violent non-violence amagye agasookerwako yeffe wano era buli awali olutabaamu yonna gye tuyise bafoot soldier be basookawa ground president azze era bafoot soldier ogenda okulaba nga bakola ki kitegereke so national unity platform teso agenda mu maaso nga y'amaanyi nga bafoot soldier si baki si b'amaanyi mbadde njagala nnyo ebigambo ebimu byogere nga kansala Katabira atudde wano yakulembeddemu omulimu guno omulimu guno abamu bayinza okunyooma ne balaba nga meeting endala zonna nga bwezikola bwe zibeera eno meeting yanjawulo nnyo kansala Yusuf Katabira mbadde nga tinga bwe kiri mu violence struggle saidi eri abakozesa emmundu ne bakozesa eryali bateekateeka amagye gaabwe ne bagawa training siwe guli training zibamu ebeera waliwo okuvuka bikomera n'okubasa bbaawo kitegereka viva comrades viva people power yes nga bwe kiri eri mu violence struggle bwe baba bateekateeka ejje baliwo kye bayita training eyo mubeeramu okubuuka zidaivu tambulira ku bikomera tambulira ku ziwaya siwe guli n'okupima sabbaawo nga bwe bakubamu nti sabbaawo then ne ku side eno eya non-violence era training eyeetaagisa training ekola ki yeetaagisa seeri ey'emmundu naye training yennyini ey'okubeera nga embiri gyaffe kisooka giri health bameka abatambulako ne president mu national tour eziwedde zali nakulabayo lasta namulaba yes ndowooza mwalaba ebitundu ebimu twatuukanga ng'ekabaale bameka bali ekabaale batusalako entrance y'ekibuga ne badeployingawo emotoka tebakkiriza emotoka yonna eyitawo president n'agamba ffe tuli magye tuke ku ttaka zaali kilometers nga mmekanga tudduka buddusi ne president gaakola ki omuntu atalina training mu mubiri nga abadde olya buli mu masafu nakwebakana entambula 2-3 muyinza okwekanga president ali eri nga mwe muli eno naye nga mwe mulina omukola ki omukuuma muba temulemereddwa so training yeetaagisa training ey'okubiri mu non-violence struggle eri about discipline nga bwe tuli wano ffenna singa president abajja tuyinza okussaawo ttiimu y'abantu nga 6-7 abagenda omuwero kaminga ayingire ne tuyinza okwekanga ffenna tuli excited tugende tunoneki president kati level of discipline mu non-violence etufuga nnyo kitegereka so kati omulimu guno kansala Katabira gwatandise nsaba tumuwagire tekukoma mu meeting eno yokka mugende mu maaso tugende mu maaso tufune ejje force ey'abafoot soldier nga era bwe beeyimiridde weeyimiridde nga buli omu akola ki ajeegomba ekyokusatu
mu non-violence struggle byonna bye tukola birina okuba nga tutambulira mu layini y'amateeka. Kitegerekere mu layini y'amateeka. Therefore, ne side eyo yennyini, it is a training of its own. Bw'oba ogenda kulumba tuli mu kwekalakaasa, for example, weekalakaasa otya nga tomenye maki mateeka. Ng'oggyeko biri gavumenti ya nakyemalira byessaawo nti buli kwekalakaasa kumenya mateeka. Nenjagala bawa, for example, challenge mu bantu be mumanyi abazze nga beekalakaasa abaddala abamanyikiddwa mu Uganda eno. One of them is Dr. Kiza Besigye. Mirundi emeka gye bamukutte, mirundi emeka gye bamukutte mu kooti. Wali owuliddeyo conviction yonna bamusingisiza omusango. Bw'aba alumba amanyi nnumba ntya ng'ali mu layini yaki y'amateeka. Kitegereka demonstrations zetwatukola tuzikola okubeera nga tuwongera okulabisa dictator, then n'okwapiringa eri public erina kubeera ku sayidi yaki, ku sayidi yaffe. Singa mba neekalakaasa kankosi ekyokulabirako nga ekifaananyi nga nkyekubirako nze kennyini, singa mbeera nga neekalakaasa omusirikale najja oba ne bajja ne bankwata naye kuba omusirikale panki erinnya ne ligwa wali, abantu kikye bagenda okwogera abantu bageraga nange nebwenandibadde nemundu oyo mbadde mukwaki. Kati olina okulaba nti buli kyokola section ya public eri ku side ki kale bo balabike nga bebakuta obubi either lwaki bamulinga emikono naye bakulaba nga ate gwonyiga omusirikale n'abantu babudde bajagana abasirikale baabwe balina ekyejo. Nze nembeera mukyabalo nonyiga bwotyo then ekirala nti bwe muba mugenze mu mateeka nga nakubye omusirikale panki ne mujja yes mama namawulire bagenda kuva ku demonstration eri mu mateeka kati bakuseeko assault olumisaaki omusirikale. Demonstration teriiko complainer siwe guli bwe tuba tukete wano nga twekalakaasa ekkubo lyaffe fu ani aba complaininga nga batukutte kubo lyeri complaininga oba omusirikale atukutte oba tolina complainer. Naye kati bw'okuba punch n'avaamu erinnya oba ofunye complainer ne charge ogikoze ki ogifunye kati no kyendiscouraginga nti nga tonakola olina okusooka n'osoma kyogenda okukola ki okukola. Ekituleetera ensobi ze tukola tubeera nga tetusoose kusoma mulimu gwe tukola ki gwe tugendako. Kitegereka ne bw'olabika ku kamera ng'okuba omusirikale panki president gwe yandibadde ng'agenda kupositinga demonstration yammwe naye attamu ki ekigere n'agamba okitegeera. So olina okikolera mu layini yaki y'amateeka. Kitegeere ekyokubiri walina okubeerawo level coordination. Bwe tuba nga tusituka wano tugenda kulumba twekalakaasa lwaki lwakkubo lyaffe oba pulezidenti bamukwata batya bira mipango nga yakatuuka ku kisaawe kyennyini. Tulina okubaamu ne level of coordination ne tukkirizigana nti tuli bameka wano tuli abantu 40 mulumba street ababiri mwe mugenda ku rapid response nga wabaako bwe bakutte mulina okulondoola bamututte wa. Kitegereka bwe
bafuna information eyo mutiwani desk etulidwako ono information mudikole ki mutisindike wano kitegereko. That is the level of coordination. Bwe bamututte mukomera tulina okulondoola kozi yani gwe batutte Buwembo Habib asulawa natete alinayo gwalina jamulina yategedde ntategedde then information quality mutuseeko eyo level of what coordination bwe kibanga kyetaagisiza bamutwala mu kooti ani ategeeza lawyer era ani ateekateeka lawyer tulinda oli bamuyingize prison tulyoke tuleete lawyer oba tumuwa lawyer before nga tanayingira prison. That is the level of what coordination. Second, kati kutupanga tuli baddala tuba foot soldier nga ffe maje nga tukakasa nga si byakwesudia tulina okwewaayo tufune level of training omulimu gwaffe gutwanguyire ate naffe tugwanguyiriza abo betukola ki betutambula nabo oba betukola nabo. Tegereza level of discipline gye tunaaba tulaze ne coordination eyo gye twogeddeko yejjo tuweesa eddaala eriddako in case singa tuba tuwangudde ne twambala engule singa tuba tuwangudde ne tukola ki ne twambala engule kiba kyangu otuteekateeka nga batubako nfuufu nga tuyingira system kati eya eri yennyini eya tegere newe tubanga ffe ababadde nga president akugala tulumba wano ne tulumba tuba tutuuka agendukira bwati nga tuli mu nnyanja z'abantu tuli ku nanansi engule bwe tunyambala era ayita ffe agamba ntanga ekigeri badde bulungi naye empisa zikola ki baweeyo ekyokulabirako. Museveni bwe yali ayingira ensiko yes oyo veterani Ssemambo Uganda omukulu oyo yaliko mu nsiko era yomukubaleeta Muzeeyi Museveni ojja kunnyonnyola gye mwayitira naki mbadde mbagamba NRA eya Museveni bwe yagenda mu nsiko era alina ttiimu ze yagenda nazo si bwe buli mubamu ku bantu abaali ku lusegere era nga baganzi nnyo yali mutowe Salimu Sale. Bwe bava mu nsiko Sali n'agamba nti twakikutte tukikwatire ddala njagala bwa army commander era ne babumuwa yakolako bbanga Ssemambo Salimu Sale yamala bbanga kikuwa army commander yali mu myezi naye nga kyamuleetera obuzibu okukulembera emyezi okay kyenjagaddemu nti bwe yatuuka discipline ye yamukola ki ye yamuddamu abeera kusigala abeera mutwala otegeera orders bwatabidde ne bagamba nedda ssebo jatutomeza ne bamukuba ki ebbali ndowooza ne baleeta mugisha muntu oba basooka eri tumwine muntu nga mwana muto myaka 3 ne bamuwa ogwa ame komanda naye ye mu discipline ze yali tanywa mwenge tanywa sigala talina kitamiiza kyonna kyakola ki saa biri mu nyanga abeera ali soba era n'abatambuza bulungi. So point yange eri kijja kuba kyabulabe okukuba emmundu ne tutuuka ne twambala engule then n'olabika nga asindikirizibwa nga bakusenda bakujja ku keeti ng'emaze okujja. Kati embeera eyo tetugirinda kutuuka
tulina kubyeteekateekera mu kaseera kano ne tuwa kansala Katagira support. People power. Our power. Ne tuwa kansala Katagira support. Nasobola okubeera nga akuteekateekanga bw'ateeseteese naffe ne tuddayo ne tuteekateeka bannaffe kubanga nzikiriza nti abali wano bonna muli bakomanda. Viva commanders, viva! Viva! Viva commanders, viva! Viva! Tosobola kubeera komanda nga tolina b'okola ki? Kati ne bw'okomandinga kirina kuba gye ng'olikoze ki? Oliteeseteese kitegereka. Twayogedde nti National Unity Platform kibiina kya byabufuzi. Ekibiina ky'ebyobufuzi kyonna kiba kitunuulidde ki? Buyinza. Si bwe guli? Kaakati ne mu buyinza obwo buli obunene bwe twagala okwenunulako nga tujjako nakyemalira. Bameka abaagala okujjako nakyemalira? Down, 7 down. Down, 7 down. Zim, 7 zim. Kakati mu 7 mu kumujjako era twetaaga ttiimu ey'abakulembeze nga eriki mu lutalo lulimu olwa non-violence. Ekimu ku bigambo bye mulina okutegeera era mu binyonyoge lutwalamu akaseera. Lutwalamu ki? Akaseera. Bwana Kabiru, nze nali nkyali mu FDC nga ndaba abavuma Dr. Besigye yagamba omusajja awudde mu myaka ameka obuyinza tetukola ki? Tetubulaba. Naye mu non-violence ng'olwalagana n'omusajja alinemu mukola bingi okumutuusanga kati wakola ki? Nga bwali kuba kati yayenje busa akoze ki? Aweddeyo yaweddeyo kati mu kaseera kano we twogerera kitwala obuyinza obudde. Naye mu budde obwo mubeeramu kyetuyita battles eziwangulibwa era nga bwe kifaanaganako ne mu side eya violence. Museveni ne banno bali mu nsiko nga bakuba emmundu naye nga balina celebration zebakola ki? Zebakola nga balina ennumba zebaludde ne bawangula. Okugeza enkola yaabwe mu nkola yaabwe emmere bagifunanga mu mbeera ya kugippa nga bayinza okugamba nti emmere ekiwudde kutugenda kukola tya? Ssemamba oyo ajja kutujulira kubanga yali nga bagamba nti tugenda kulumba ekkomera ly'egindi libeera n'emmere y'abasibe wali akawunga ali ebijanjaalo ani agenda okukulemberamu nti gundi ne gundi mugenda mulumbe muleete emmere. Bwe batuuka ne balumba ne bafuna emmere olwo lubeera lutabaala olukoze eki? Oluwanguzwa era nga baserebuletinga tegavuna ne muki? Ne mu bbanga. Kati ne mu non-violence eno gye tulina battles ze tulumba ne tuwangula era ne tuserebuletinga. Ani asobola okutuwa ekyokulabirako kya battles ezimu ze tuwangudde era ne tuserebuletinga mu lutalo lwe tulimu olwa National Unity Platform? Yes, Bwana Kambwe Twagala. Sebo simple to the back of the money of the side of our area. Also the good any as a Kambwe Twagala. It's Sunday Chakwa, spiritually leading party of parliament. Gaza will say, happy leading party of parliament. If you sing about side the opposition. A last pay, you want to lead the opposition, Naka to Karonda.
Yes. Kuzimu kuntabalo battles ezimu zetulumbye kwekuba nti nno twanominatinga aba candidates ne bagenda mu generation ne bawangula ebifo ebyenjawulo. Katulina ba MP, we are the leading opposition in parliament. Ogenda mu district ez'enjawulo tulina ba chairman b'LC5, tulina ne ba member ba councils. Ekyo kibeera worth a celebration. Olutabaalo, it is a battle. Okuwangula battle tekitegeeza nti olutalo lukoze ki luwedde. Olutalo ye war. Kati zino ze tu celebrating as a battles. Yes, mama na msibaga. Gwena msiba. Ametanjinga ya. Ya meya wa Uzone. Ya. Kasa bango ni Fabrice. Yes. Yeah. Yes. Ayogedde nti mu battle z'obwaka wangu kwanya nefuna ki command center ng'eriwa Kambwe makerere Kambwe. Ani atati kusuka kwa Kambwe babibu. So olutalo twawangula era it is a battle to be celebrated. Yes. Viva. 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 Bawiyinza mwewa muje waliko ya SURVE banange mu kino ekirune ebintu byenjagala amanya n'eddoboozi Bampita Ghetto King Commander Shoot Wall ya 011 abasinga mbadde mu video ne mamono mbatde nnyo naye nga yetetera kunda bambeera mu masi baganda banga akusimaje ebyo byokuba endulu simaje kuwulira pe attention ekyo ekintu bakituyigiriza mama ze batusibe mu komine batukane babagamba buyonjo naki naye ng'omuntu bakuyigiriza badde obuyonjo n'empisa nga oli wa myaka 3 ng'owuli abalina n'ebibawo ebibonerezo kati ngenda wa gwe ngenda wa wano ekyo kintu kye tugendamu wakomulera kyaddala abamu baziyita firimu naye firimu omuntu bw'afa ne mwendala asobola okubeeramu naye mweno firimu yaffe omuntu bw'afa mwendako takola ki nga bafulaka sente za n'abalala tolina kugenda kuddamu mumusanga ng'otambula n'ekintu ekirala nti omusajja gwe tulwanyisa najemalija dikiteeyo kakuta Museveni kano kanfoogere ate kasimu kaama azza baaka abavubuka ekyo kyebabeerewa nze nkikwata ntya pulezidenti yamwenyi Robert Sentamu talikyala ku mukolo gwo n'omu ekyokulya n'akikola ki wadde ng'oba kimanyi kyagenda kujja naye asobola ogenda ku capati wali ng'oba capati wali tamanyi kyagenda kukola ki n'agulawo capati n'agikola ki kyembabuulira Museveni awa abaana baffe obutwa Museveni azza baaka faya kati akyakuba amasasi bimulabisa ebyo by'amasasi atuvudde ku kifaza tuzeemu kubaffe nga bafuuso takyakuba maki mwe baganda baffe abawala agenda kuleeta omuvubuka yeevuga alina bulungi emmotoka wa SFC gwe tomanyi akolera ebintu bingi byobadde oloote simu y'emitwala nagikuwe mu lunaku lutya akutwala gambe kikyoyagala jagalako njagala kino yakimanyi nti mwekisi bbiri ogenda kuba tokola ki emabega kaawo mu Desemba tuzise bannaffe bana abawala 3 omulenzi atya abawala 3 abalenzi babeka bafudde nga mishoni yaabwe yakyukakyuka nga tennakufa naye abamu ku beeki basse omwamuleke muvubuka w'emyaka 25 osobola omusanga nga fiidde mu buliri mu mwezi gumu ne musanga 3 mu buki naye nga n'ababadde naye ekiro bagamba gyobudde ono batunyumya ne tugenda mu buki Petulina ekyo tugamba abantu nti gadi muki
tojjayo gaadi zibe muki ate bwe twambala tishati za Kyagulanyi fe ababa bakyagulanyi mu kitundu boyifa abamu twalina emizembe bize tusomedde awo bamu wasiiwa awo najjawo 2011 nga mba wali mundeeba ndi wamu wekitegeera oyo nakyemalira mu Spain ye ekintu kyakozesa mukimanyi kati ogenda kwambala tishati eyo omukulembeze wekitegeera n'abatuuze bakikozesa abamu ogenda gikoleramu ki ng'ogyambadde ogenda kudda kuwano okwatewo abamu muyitamu kimanyi waliwo naze nga gawunya kingisa kye yabagamba twagala bawulire nga gawunya naye nga nebamanyanya ngakoze eki naye gwe onedda mu kamera nogamba ze ndi Wakyagulanyi nkola kino ne kino boyita eri agenda kukutya nze nali omu ku bantu abalabanga abasirikale wano ngobangamba wuuyo wano naye mbanga nemaze ku Kyagulanyi erigenda mu myaka bwe tuwala swaga eyaddala ngenda mu myaka kati 5 ng'ovuddeyo waliwo yajjira kuba MP kuba wona kigwamu obubirize nali muwagizi we kuva dda nga muyimbi kitegeera kati kino ekyaddala kimazemu emyaka ng'emeka 4 nibo naye kyennyongera basaba bonna bafutu soldiers abali wano erinnya futu soldier gwaliwo ekiki nze nali nnonyamu ng'amagaali nga vuga ekitegeera nga buli kimu n'ebyamaanyi ompa n'ebyokuteekamu fiyanje kulikolaki ndikuteekamu naye pulezidenti yalina ekigambo kyeyayogera nze nga simala witi nga sisibiddwa omwezi tegugwawo nga sisibiddwa nga n'abewaka bayinza okusala enkoko enti omwezi guwedde nga nagezeko mukomera enkoko tugirye naye pulezidenti yagamba ekintu ekyo nga twali mu meeting natugamba nti yemmwe maanyi gange era gwe gy'oli gwe Kyagulanyi mu kitundu kyo nze nalikoze ebikolobero ku basirikale nga bamu banoonya kunkuba masasi eyinza kumenya amagulu kutuula mu katebe okitegeera nga nange ekimanyi era nga buno obudde bwetusana mbawaka nga nkiyiriza buzibe awo nga mbagenda kuvaayo nga ndi mukambwe ennyo n'eggaali yonna eneekola eki eneegatteko naye kati nina ensonga lwaki ntambula ntya nti muba ne 10 botambula nabo oba 3 omukaga gwe gugenda okuvaako ogenda okukola ekintu nga tobaddeewo naye olwokuba gwe bamanyi nti banno bagenda sooka kujja kukola ki leeta banno mwakoze kino kibanangize nabadde nti ki ekikakasa nti wabaddewa tuyige okukola ekintu ng'oli otya gurupu yeetagisa naye gurupu kati eno nnungi gye tulimu naye abavubuka bamu tulina gurupu gw'omwoyiza okuba tokuba wano okitegeere nga togendawo nga nakakola tokali mugenda kuba 10 nga bannammwe baliko 5 abanywaki n'obuyaga nga babukola buli kimu bakirya mu bantu abantu bagenda gamba babaye tebalina ki tebalina mulamu tebalina mpisa naye gwe nga tokikola ki tokikozesa kati tuyige ffe ekintu kye tutakola okukiteeka mu balala nabo baleme kukikola ki nze sirina gendo gyesigenda kone buli gendo wengenda mboga kubayayo kitegeere naye nze sikuwa kulidde mundeba bamundeba mu kisenge kaluluka Besigye kana akaggwa kano nga Besigye yazze febe bamu abavubuka abato be baayita tukoleza omulire wa kiseke nga batujja mu kisenge okitegeere yinza okuba ebyokufuzisibidde mu bbanga naye nga nzize ndaba teze buli kyenda bankwata nga nkirabye okusinga okuwulira sikwata nnyo mukulya naye okulaba twali mu kaluluka ono eyafudde yali onalebo waffe Katolugwanga nagiriko eggaali era yeebaliza wali enateete nga amaze okuyitamu buli kyemugamba nemba sisinkana mmwe bannange nze nyinza okuba mbadde nkulaba bwe kuyo kabitanjulira kabitunakulaba nga muswago naye okufuusanga okweyanjulira saakusangawo wankulukuku kweyambadde baleeti nagamba kigambo ki nagamba eboyi bulijjo okulaba naye oba oveene ewaffe oli waki lwansonga otaddeko ki naye obakuba nga tuyambadde baki nandikuyisako wadde nkumanyi naye sati tutebudde kwetegereza kyabage nti eyo baleeti yaki kyamaanyi omuntu agikulaba naye bwogiteekako batishati y'omukulembeze yenna kikyogenda ogikoleramu ogenda kugenda mu tisati ya Kyagulanyi otamiire oyingire mu bbala ogulewo olutalo ng'oli mu tisati ya pulezidenti zisibagana kola mize gyamwe naye emize tugikole ki tugikwekeko obe ng'olina kyokola naye nga nze kinyiiza nnyo omwana okuwulira nti omwana wa Kyagulanyi ali wali akoze kino
kuba baba tuze chewewa chebakola chebakutuma kuchegera nabeera awo musirikale waita afande bwire ngasazisa kaba kubuka embi nange kenyini nakola ki mwendi newe nabeera ku president ebigambo byajjangayo kere nnyo netukane ngamba togenda zinsala tanga majazi kusala nege banga lyamaze ngakikola abantu bonna bakimanyi nti kibi kyakola olitaziza musango ali bibye simu yayo nga yasiga ekifaananyi kibi mu bati mu bantu olunaku lwennemegana naye ne mukuba buli muntu yagamba kimukoze eki era ne ku polisi gyali atwala eyiye wenyini teyanzijjawo nakuntwala wankulu okuntwala katwe abatuuze bekyanga bakyamani benale mu ne bekola ki nga bagamba sebo badde osusa okumera ku bantu mwana kyeyakoze kiki kuba enviiri tezinya kyezirya ku mutwe ekitegeere ate nze manyinde ebiseera ebisinga nga saagadde kuzole waliwo emyaka gy'omuntu wootuka nosalako ki eduredi nga gikutuma nga tusobola kuba mu baanawe ate waliwo nebakkafa kuba wa mu prison buyonjo nampiso ngenda zikuzoki ekitegeere kati n'olwensonga eyo nga nkombabomba bannange bakomuledi bannange fetuli balwanyi naye omusajja abadde wano mmanyi ofeesi si mupya era nebbanga lyemuwuliridde linaye siki naye nze ngegyesedde ayogere mu bantu ayogedde ebintu ebituufu byennyini nga ndi awo nsirisi nga tuvudde mukuba endulu nayogera n'okuba endulu kuba ogenda kuba wano endulu oveewo ogende naye ebintu tubikole ki nze ndi wano mbaga nkulidde mu ndeeba wali ku division eyerubaga kizibu nnyo okusangawo kansalamu mali naye nga bangi benayirawo n'omubunya abanduufu kizibu okusangawo eraga nti mumanya ajja wano ndowooza nze enjala tennuma sigwa mu buzibu naye lwaki sikikola kuba nkimanyigize ndi bwa muwendo okukola ki era bangi abawulira erinnya naye nakutuka kubandika alina wakola banya bamugamba yonagamba kale laba bulijjo negwenkola ki negwempulira wamuntu wabakulya buwuliza erinnya nga takulaba akuba ekifaananyi zibatwala ku polisi y'ekatwe ose omukazi kati ali CID nanga negwenga erinnya lyo lyebakwogerako okakasayo eggwe kuba nawaayo manya gakika ate nge namanya abantu balina maki oli bawulira nga bakuyita getokiini ate nga ono batuka bati ku lupapula manya ki bisigane nigwe kituufu bino gwabikola oba ndabamanya ndabawolofuwolya ate ndaba getokiini ate omusirikale waffe oli osigundi yangambe wabeerako ku pulezidenti Kyagulanyi nga naye amuyita ki pulezidenti naye ng'emisango gyendiko ngimanyi mada mbunatta omuntu wali mu bwomu kiseera nembagamba mubikole naye temugenda kunzijjawo wano kuba ze nakimanyi sakikola ki ate bali basikayo banoonyereza era badda mu baki abantu mu abatuwaayo nti oyo mubbi oyo mubi kuba agenda kujja wano nga kutomanyi kyali awulire ng'ogamba oli gwe bakutoli yabadde asuse fujjo ekitegeere yabadde takyawulira kati yekirage notwala mu bakama be bagambe gwe oli muki mubi obondiko batulukulaga akimanyi ogambe yabijjeewo twewala okwogera ebyo ebigambo okuba naffe ate bwe tubanga tuli ba people power movement ako tukwongerako ne kati tusituse namaki namaanyi bwe tusalawo nti tutambule tukole kino tukikole as a team nabadde nekyali wamoyo bwe bakubye nga tuli mu lubiri tugaba kyatiza omukulembeze w'eggwanga kalende ezo gwe bakubye ne bamuyisa bubi twabadde ttiimu zomanyi nina ekitu kyenjoga twaliwo bajjeno ba kamera kati ng'oli agayo nagamba nze jeno gundi naye mu kamera nga bwatuuka eno kati alina bingi bala tisobola kukola ki okukola oyo munaffe bamutukubidde mu maaso katinalukubidde naye omukuba bamukubidde mu maki fe abasobodde okudduka ogenda okulira kitinga ng'abeerija bajjena abamu bali mu bakazi bino byogera bya ddala ate mugenda kufa abakazi nga bali mu bakazi beweweta munnaffe buli balikugaba naye kyati kumakya bali mu mukubawa nibagaba ne mukintu getutasa omwana soka omuleke netugendayo abantu abo omu gwe nagenze naye yakubibwa n'asiro nabbibwako ne simu ya miliyoni etya emu era yandeesa omuvubuka tukolera wakisekiro fenna nemwe konna okundeeta naddayo ne bagamba muli bajjeno baaki bakamera kuba ku bantu abakukyali wa fonu tekuli wa uniform wadde baki basirikale naawe osobola okwerwanako nabadde manyi babbi bazekola ki kunziba
Kitegeera bakubye munnaffe kati ali mu ddwaliro wa acid ali bubi nawulidde mbu obumusaayi gwakoze gutya mu mutwe naye nga beeyita bajjeno twali nabo nze seeyita jjeno neeyita komando manye ensonga lwaki olutalo luba Kampala wakati nga jjeno ali Busega aduumira buki yensonga lwaki nze sagalanga okukweyita jjeno nze njagala webanga field nange njikole ki ate nga kituufu nze ngulafudde kuba no bannanga abayita bajeneraali ne bakuba munnammwe nga mulyawo muli mu bakazi mulyawo fenna Ghetto King Wolfolia 011 Larissa Viva Ghetto King viva yeah can take your seat tumwebaza Ghetto King ebigambo bye bibadde solid nnyo era nfunye challenge nti mu workshop eno gye tulimu kitwetaagisa ndowooza oba buli omuntu muwedde kika bbiri if needs be because tuyinza okumisinga ebirowoozo ebirungi ng'ate biva mu balwanyi bennyini obuntu obutono bwe njagala highlightinge mu bigambo bya Ghetto King ekisooka discipline discipline eri omulwanyi yenna owa buli kika kyonna kabeera oli owa violence struggle akozesa emmundu discipline is paramount no ate bwe kituuka ku wannani violence nga ffe discipline kyekikola ki kyekikulembera ekirala kyemuyizeeko nti oba NUP bweba ddiini mutera okukozesa ekigambo nti erokodde bangi nga babadde bali mu bulamu nga si bulungi mu mbeera eri yenneeyisa naki naye nga kati olw'okuba nti bayimbidde ku platform ey'ebyobufuzi bayidiringa n'abantu ne babeera nga balokose kitegereka ekyo mukikubireko mu bugalo era obugalo bwa president obwa president obo tuyambyeko okuchenyiga ki images zaffe then ekirala twekubeera nga turespecting ebyambalo byetukola ki nange kankasabe nga Ghetto King bakasabye bw'oba ng'olaba byokolanga tebijja mu kyambalo kyaffe kirekeeka ove mu kuzoganya kwammwe then ojja okole ki batugambye ejjeno tetukikozesa nnyo komanda kabita ogenda kwogera ngenda kuwadda kikazi kyekofiira juzi okufa kwa kansalani abali njojo wano mu maaso okufa kwa kansalani agudi nalabisalozi yasina enkofiira lwaki waliwo ekitusukako namulabisa okitegeera alozi yasimwakola bingi emipiira mwagyokya naye bw'olabanga kati n'ebyali bayambe ne kambulensi ke yali abalindirire yakajjawo n'akatunda miliyoni 3 ne bwe yali tugambye ntwesonda 10,000 ffe tugyegulire wano n'akwata ekimotoka ky'amazzi n'akiguza muwanga kivumbi ebutambala nagattagatta nga ndaba zze okuziika omufu gw'ataatambuza ng'alinga atudulira obuki ne mugamba ozze mu kifo kikyamu toyina kola ki ate olw'ensonga eyo
bakulembeze bonna bwe mubanga mwabayirawo mubi ne mukola ebyamaanyi ate ne babayiwayo mubakuba etandaalo tugambye ekyokola sako yaffe teri mukulembeza kuteeka kipande ku gulawuni nga tutataze mu sako yangu musako otugambe nti ze Lwaga South Jose tiye ogenda kwesimawo tiye gulawuni ndikulika abagikulira bebakusoja okitegera yeffe bakulira gulawuni Tole ojagala kwesimbawo ku kiiko bwa kansala genda mu kibiina kyaffe wali genda mu kitabo kiwulira tugenda kweyamba okutambula naawe naye ng'osoose mu ssako ki we bamala okuwangula tebadda tulina matayiriza naffe wano mukitegeera si byagamba mbu biki atazze mu kibiina kyaffe ogulamu talina kutambula talina kutima ne bwaleeta ttiimu tugizoganye okulumba kwakoze kukwe ate namwe ne mukwagira Kabito ebigambo byesigenda biddamu kubanga mulabika mbitegedde nnyo ne waliwo omwogezi atugambye tetulumba ki naye era ogendayo as a student of civil resistance, Ngeze kasule alafa ayandese wano yo America zeni musajja wa ndi wanupu naye mukasaweza beyatukola tadane waffe watuna mukubira omisumali nibagende mutuuko tubalaye nezijotamani kyemanyi omumanyi Kabito natubeera butuuko ng'ensiri zitulumamu nga tusula muyiga simanya mmeka litumanyi namumanyi ayina okubira y'amasasi tulumbye kyolusimanyi tukumatakaliye beyali otusasulamu nenga twamubera twatimbanga chati simanya lipande kiro tugabikiriza temugenda kugaba nange mutwale simanya mukuleeta emisana simanya mutukolere ki ate mwe tumala bakalulu mugende byammwe nenda ssebo tukoye tukozesa bannaye ng'obupiira tetuli bugalimpitawo ssebo njaga mutegeere nti workshop eno ono omumanyi bamwitaani amanaginga platform eya tiimu Kyagulanyi ne Tike Media n'endala zaweerezaako bigambo byonna byemwogera President akola ki? Abirabe. Naye twagale waffe gwewekka. Naye taddo yalozi yasi. Naye lekano mukawulire. Kamera eyo mugisindika. Yagisindise mu workshop y'abaki? Yaba food soldier. Workshop kiwale nga kukola ki? Kusoma sikwemulugunya. Okitegedde? Katugenda gisaba olunaku olulala. However, siri omu ku babagaana okwemulugunya. Olw'ensonga zino amaanyi. Yes. Amanya n'atambira ozinda. Nawe oyagala kwemulugunya. Amanya n'atambira ozinda. People power. Okunyira kuno kansooke nkayiseewo katono nina omukulembeze Lodi kansala waffe wa NUP bamuyita omukyala Farida Nakabugo bambi yanfudde ekindi wano ng'ayita mu Kyagulanyi Ssentamu era abateresa ekirala
tukwaniriza nnyo mu lukiiko lwaffe lw'abafuzi soldiers. Sigenda kukoma kwogera njagadde yisaawo katono naye okwogera kwange nange nja kujja kuba mbirina. Ekisooka bw'obanga abaana bano bagamba mbu buno wano si kwemulugunya balina kusooka kwemulugunya bajja kufunayo olukiiko olulala olw'okwemulugunya. Tagenda kubikwata trust oyina kusooka n'owira okwemulugunya kwabwe then ne tufuna meeting era twannange twawulidde okwemulugunya ng'otudde ne bakikwatako nti kati nzize mu lubaga bafutu soldiers b'e lubaga south bangambye ABCD n'otula mu lukiiko ensonga eyatuleese wano ffenna abaana bano eno baakozesebwa linnya ya NUP ne basibwako bano bonna boolaba magezi NUP agagwamu amaanyi so nga mwe abakulembeze bwe muli mulina potential twatandise n'omulamwa gwabadde gwa kola sako ng'abaana bano emisangwa gyabwe bagikutte bulungi ng'owulira buli kye boogerako kikola kitambula ng'olaba oweri apayinza attention owena apayinza attention buli omu ng'atadde omulamwa gwa sako ogwo tebaagala okuwulira tulina abasobola okwokya woldi tulina abasobola nze nkola mu bbaala erinnya lyange nze Jakyani nze ntunda mmere erinnya lyange nze Visi nsobola okwoza emmotoka buli omu obedde ayogeranga n'omulimu gwakola akola ki aguyina nga gwaggwawo nga oli abadde asazeewo n'agamba tugenda kukola sako ndooza muwazeeko leetimu naye bw'abanga bagaye bagenda kukola sako nga sako ewaliwo omukulembeze yeyame n'agamba nze mu sako yammwe ngenda kutandika ne miliyoni mmeka era essaawa eyo fenga wano betuze bano abaana ssaawa newono basomesako tetugana revolutionary message naye abaana bano bakwedde minnya amaanyi olw'okuba nti nno batuba ne babulirwa ebigambo ne bagenda nga we basse ekyaloddamu n'omuyita muneebyangu setugenda kuta tewali makulu eyo lwaki naye ayagala ekikumi kimubeere wano amanye nti eri gyalesseeyo abakola azze wano agenda kuddayo afune ssente asobole okuba nga atwala struggle Nabyo omusinga okwagala. Awo. Nabyo. Yes. Kakati. Sikirisiganye namwe mu byonna. Sako. Accountability from the leaders. Byonna tubikole naye nga tubikola ng'aba NUP tegerera sako twekuŋŋaanye ng'abanti yaba NUP era tetwerabira mulamwa ogwatandisaawo NUP kitegereka tetukola sako tetugamba tufuuse ebbanga netuva ku byaki bya struggle tukole sako ng'etuyambako kwati basinga ki struggle. Kitegereka
bwe tunakola akatono nnyo mukimanyi bulungi nnyo muli walubagamu emabega awo twalina omusajja gwe bamutanga kisatandala mumumanyi ng'akulembera bodaboda 2010 kitata ndi omu ku bannayuganda abamukonfrontinga face to face era nenkubagana naye olukutali kumu itali ebiri. Yes, yali alumbye ettaka ly'oku muzikiti awo Nateete ate nze nali secretary management committee olukiiko lw'ettwala neŋŋamba kitata okutuula wano nze nga ndi muki mufu mugende ku YouTube mujja biraba ebintu ebyo byonna twakubagana ne kitata nze nga simanyi namaanyi ge nti gali nnyo nga bwe baagalanga nga bamaze omukola ki omukwano nga buli lweninnya Nateete buwembo bamusitulamu buli lweninnya Nateete buwembo nga bakola ki basiba emirundi ekisukamu abiri lwakitala naye ntuuka mbuuza force eno kitata gyalumba nayo agijjawa nga yababodaboda waliyo ebivubuka nga boolaba Silver nga bijja bitaddeko nga balasiina wagaddewo bwatye baddewo nga bisazeeko yabigulirako lumu amakanzu ne bijjira mu makanzu ne bijja mu muzikiti okitole eyo mwagira abakulu nga bagamba ayimbudde mu muzikiti n'engatto biki babiraba. Yes, netudde emabega mu planning board netugamba nedda olutalo tulutwale mu bodaboda wali tusooke tumuggyeko force eno gyakola ki gyalumbisa netutandika ekibiina kye bayita bodaboda Central Riders Association netubuuza ki ekyetaagisa nti constitution nawandiika n'engalo zange zino ebigambo ebisooka mu constitution yaabwe kyetaagisa ki twetaagawo office wetutuula nabo balina office netugenda wali ewa jjajjange Kasule Saidi ewakaliga. Yes, nenjogereza jjajja n'atuwa akayumba awo netussaamu office ekyenjagalamu kiggukira eno gye tubadde netutandika office bamemba ne bajja neturecruitinga then nga twatambuliza ku mulamwa gwakununula ekisooka bodaboda mu buwambe saabatwala mu mulamwa gw'omuzikiti kununula bodaboda mu buwambe obuwambe bwa kitata ku bimu ku bizibu ebyali mu bodaboda nga every week bw'oba oyita ku nguudo zonna nga bali mu bikoomi gundi yafudde tutuuka ku stage na gundi bamukubya akayondo nga mu lubaga oyinza osanga obukoomi nga 10 mu buli wiiki netugi outlininga ng'ensonga emu ku nsonga ezisimba then ekirala nga bataddewo ka ofiisi awo ewakaliga awo nga bakwata abaana ba bodaboda nga n'emiggo kwe batadde kino bazibajjako mu mbeera ey'obukambwe naye kyenjagaddemu Central tumala ogipika tugizimbye ne babaleetamu idea ya SURVE ne baleeta akulira informal sector nga yeragadi mubijjukira ebiseera byaragadi nagadi agenda kusinkagana ab'obutale agenda kusinkagana ab'obodaboda ne baŋŋamba komanda omanyi ti sajja kino bakiwadde omulimu gwaki nebaga neffe tulijja eryokwenunula katule n'abalabe baffe nazo tuzeetaaga nenda okuwulira bakyaza lagadi ku ofiisi lagadi awaze ngenda batuusawo nawe mwagala wiiki eyaddako baali ku Serenge hotel bageze kusinkagana ani sali musale anange ngamuva ku mulamwa manyi lagadi yamugambye wetwanagana esale agenda okukola endorsement ye natukole ki okkakkana sente bazifuna sente bazifuna naye mu kuzifuna olwaleero
simanyi oba bye bakola ng'ogyeko ekyokufa kw'abaana ko kwavirawo ddala n'ebino ebyokusikasika bodaboda n'ebirala biyinza okuba nga bye twalwanyisa byebikola ki byebiriwo bwe kuba okulumba mu mikolo mbadde ndaba nga be bavuga muhoozi n'ekitimu kye then ekololo buli lwe bayita abageto naki ndaba ababodaboda central bebakulembera so ogenda okulaba nga almost olubindi lwe twalima ne tusuubira ntukusiza mu kaseera kano bwe tuba bakula kununula kulaningira kununula bodaboda tulina okuddayo olugendo lwennyini lwe twatukoze ki gye twatandikira kati mu kaseera kano ekintu kyakisaako kirungi as a person I support it naye saako bwe muba mugizimba mugizimbire ku mulamwa gwaffe gwe tukola ki tugizimbe ng'aba NUP ng'aba foot soldier nga tetukkiriza kuwugulwa kwonna natherwise ejja kutandikanga idea ya saako NUP ekomenkereze nga tufunyeyo agamba nti n'emyoga gino olwaliyo ekyaffe qualification eriki bantu 2 plus tukatuli bameka tuli 5 tusindikeyo ambasada olinako oyogedde nekanzijukiza baliko abamanyi kunaleko tuuda amaanyi yabadde mu kamera nga bwendizoddemu n'agamba nti oba munenyenze saabwabula pulezidenti wamunange yamuwa minisita mu indasitule y'abayimbi nange nengenda okusakira abaki abayimbi nagenda okukola ki okusakira era in the due course y'okubasakira pulezidenti yagambye nti mwazitidde mwebale mwalidde ki eddwaliro lyekiramba kakati mukumpimpi omukulu ono kyembalirizako okwongera okutuusa nti sako mungi naye ne bano naddala beena abeemu batagitinga nnyo groups wezityo ne bateekamu ki nabadde nyimiza omuntu omu information honorable eyaffe si yaffe yangawola aba foot soldiers bakulembeze baffe in case of anything nga bakulembeze baffe nga kyaffe kya nuupu in fact bwe twogera takitegeeza nti buligenda okubeera naye just giving a caution okubalaga abamu bwe batandise ne bwe bakoze nti we are not discouraging nga kyaffe kyamuno naye bannange muleke mbabuli ekigambo kino bani abamanyi BBS terefayina nze nkiraba omuwaka akiika w'empangaali yatunula mu kamera naga nti kadi ya bino biyinzizayo wakansala kabintu omuntu anaaba agenda okwesimbawo omumugandiseko olipootinge mu kitabo kyaffe ne wanaateekamu siringisa 10 mmeka ajaga nti abafuutu soldiers nabagula nabawa miliyoni zange oba 2 oba 5 niwagira kyeyakuwa nti nabawa omutwalo so mubumpimpi mukkirize mugaane titwatandika struggle lwa ssente twatandika struggle eno kununula ggwanga lyaffe bwe nabadde njogera nabagambye obwo tubutwale ng'obuwakatirwa kati gobanga wanoonyeza mukasa akaluna kukola kirakuwa ate pulezidenti kyagulanyi yasawo nakkiriza ne bamuwa kaadi ye teri agenda kununula naamu nze ku lwange mbagamba bwe naamu nga yala enkyamasiba naye saka esigala eno ng'eragira famire yange enkyamasiba nga nzenze abaddaleko ekyokulya ewaka ngenze nagebase mukomera naye nga ndowooza abaana mama zeri njagala osine bulungi nze nga kyapasoni w'ekabowa sibagala kuteekawo ki sako era enkula
tuzaagala naye bwe tubeera mu musomo nga guno tulina okulaba kiki ekiyinza okuddirira kibi omanyi fe tubagamba sako muziteekera okujja kubawagira era n'abalina akalina jakuja kakola eki akateeka naye nze kansala kabintu kyenjagala okubagamba twagala tuberemerera ekintu kimu abakulembeze baffe aba NUP bajja abana nabajja gye babajja oba ku mirimu gyabwe abamu emirimu gyabwe egiggwawo n'amulekaawo ng'ageze naye bw'abanga omulamu oguliwo it is just a caution nti kino kintu kiri ku ntandikwa yakyo sinakindi ndowooza ekirowoozo kivudde mu foramu eno yekino sibe kuli kati ebyogeddwa tebitegeeza nti yes Lord Mayor we Kabowa Kakona Lord Mayor wa Kakona yes Madam Yudai kakati members point teri nti temutandika sako at one time Dr. Wesley Alikutigoba NBS n'agamba nti the reason as why we study history ensonga lwaki tusoma ebyafaayo is to learn from the experiences of others kwe kusoma ku ntabaalo oba ku ngenda abalaze bakoze eki ze bayiseemu so that we avoid the mistakes they went through kitegeere omusajja yakola bbali gweyo bw'abanga kyamutwalira emyaka 10 okumanya nti nno kyetaaga waya ya kopa okugigatta ne matris ereete ettaala ereeto naite kati ye wakituusizza ku lwoba oyagala kukola bbali bwesingako awo tekikwetaagisa kusooka kunoonya ogatta waya kine waya kyokukola ki otandikira awo okudivelopinga todda mu nsobi ze yayitamu ezo zo yazikukolera kitegereke kati ekitwogeza bino tetugamba nti sako mbi for God's sake mama zaki sako simbi sako siki simbi netugamba tubeere cautious tubeere cautioned nti ensobi ez'abalaze ze bagenzeemu ne batandika sako ne beekanga ssente zibatutte nnyo okusinga foundation ya sako foundation ya sako eno it is NUP yes it is people power okitegere so tulina okutunuulira objectives za NUP true nga ze tukulembeza than any other thing kitegereka yes so andise ripoti zijja kuba ziweebwa kati tuddewe ku nsonga ziri ze tubadde twogerako komanda Vincent alazeewa bafulumyemu wabweru bafulumyemu yes comrade olina webali nnyo sebo webali nnyo sebo osiibwa MC. I'm sorry to call you that, but thank you so much. Amanya Ranga Talisimatuka na njagala kuongera kutanya ku nsonga ya sako. First of all, gafa bakuvuka. We need that. true Kichetaga. mukibi Kubanga teri muntu ayagala kubeera awo atalina musente munsi. mukibi Era teri muntu abeera awo atagala kubeera bulungi. What we need, wamugezi kutondera etusala, nti we members has where oba tuli abantu 10 nga abadagandi 5 ku 8 nga ffe tutandise so okwetema mu tugamba nti ba members omaki tulina okukola kutandika esako yaffe kuyimirira tujja kutandika n'emitwalo emitendeka
Oui. Yes. Manchi soboka. Baganda maboti na kyozifena. Manchi soboka. Mtu anajja nga yegwanyiza kide ekyaffe tulimu. Wale bwana atandike kola. Kubanga we can't send them out. Yes. Tusobola kubanga tubeetaaga we still need them. So, kyesaba honorable nsonga eyo just to take mu test oba mani twagalize ne bannaganda baffe abalala wabafenna tetwetaaga zeyinza okubanga sokulemutwalo ng'ate oli asobola okugamba nti nze omuntu esako rather tunatulanga mu meetings affe nja kusobola okuleetanga omutwalo gwamu twongere mu ki kubanga ne principal waffe atwetaaga kubanga tulinaffe tulinamu kyetwekolera nabo bennyini balinamu naye tasobola kuddukanya struggle nga talina batuuke batugambe nti principal agenda kubeera gayaza tugeza tutambudde tutya tegeze nga tusobola okuva wano ngaaze group we used to talk to where the principal wanaakola ki wanaagenda okubeera ekyo muganda mbono kyayogedde kyekimu ku baana b'ejjinja kye balina abaana b'ejjinja balina emmotoka zaabwe emyufu oba mugira zekisobanendala bwe bamanyi omukulembeze agenda kubawa tuwalina abagikubiira omukulembeze beteekamu eki era bamanyi tugenda kulya kino kubudde bwe buti tunywe kino naye ffe nga bannakampala tulinamu ekiza ekigamba nti gwe ali mu gavumenti kati tubala nti bakolera Museveni kati kuba yabasasu nti bonamukwata nga muli 10 nga mulina gurupu y'abantu 5 n'abaawo emitwalo 5 oba 10 togenda soka kulowooza nti bali banno be banakyekeza ogenda kwatayo omutwalo naye kwatayo omutwalo kola ki bali tebakitegeredde ki naye ono wanda abayogeza yabatajangamba baliwo gyene bali mitwalo 10 tegeeza ne bali balinamu abadaaliwo bagenda kikola ki kukitegeera kati awo gurupu ekoleki ekyo kirungi nnyo sako kuba kati n'abakulembeze bennyini tuba tubaweweddeko bino nti bakutta abaana baffe nga babanga sauti tulina sako yaffe tugenda wali mu sako betujja ssente ne twegirayo abaana tukukoyo bafukaamirira bane tukoyo bafukaamira nga tetubateekamu even the good thing we have for now kuwanisa amanya gaffe mu kitabo tutaddeko enamba z'amasimu we communicate alo lwakasayina somukwatidde wa bane kyetaagisa kati ze nina kampuni ya tours and travel tulina emmotoka so gamba tugenda kuva kabuwa tugenda wekuminjimenti eyo ngaffe bannabo bagasawo bajja kutwala nazo ku kyengulu tugenda kukuba abasajja bamwemoka meeting endema etuule bintu bya serious kati oh my God. Oh my God. Wait, what? Oh my God. Oh my God. Wait, what? Oh my God. Oh my God. Wait, what? Oh my God. Oh my God. Era enkulaakulana tuzaagala naye
byebyo ndowooza mubiwulidde era mubirabye bulungi. Egye lya President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bwe lityo bwe lisengesa ensonga era bwe lityo bwe lirangidde ebirina okukolebwa era bye tulina okutambuliramu okulaba nga tutereeza eggwanga lyaffe ku lwaffe ne bannayuganda bonna. Obuvunaanyizibwa bwaffe, omulimu gwaffe okutereeza eggwanga lyaffe Uganda, okulwana olutalo luno, okutereeza eggwanga lyaffe, buyinza bwaffe, buvunaanyizibwa bwaffe, n'olwekyo ffe tulina okubyokolera ebyo, teriiyo mulala. Kale tweyanziza byebyo tujja kuba nga tuddamu twogera ebigambo bwana bakkiriza Mukama Lugaba Namugereka. Kale mbaagala nnyo, Omukama Katonda bankuumire, tujja kuba tuddamu ebigambo tubyogere, time eraba.